This is my opinion and my observation. Oba etonya oba gwaka Council Elias Nalukoola agenda kulangirirwa ng'omwanguzi w'akalulu ke Kawempe. Ensonga lwaki musimbako essiira kirabwa n'omuto. Nalukoola is the best candidate. Ate ye muntu alizonetinze n'abantu b'e Kawempe that they are willing to stand behind him in whatever circumstance that will happen. Tulina ebibiina ebimu ebiina enkolagana naye nga munzikiza bakukuta nabyo abamu bafunye n'ebikutiya bya ssente ndaba n'obulamu bwabwe bukyuse abanene abamu aba DA kati bavuga n'emmotoka abaali bafuuse banakyeyombekedde abasajja abamu kati balina amaka. Tumanyi nti NRM oluusi ekola ebyekiyaayi naye ebyo tetubiriimu. Ffe twagala tulage nti tulumirwa Uganda nga bweri. Mau, Mpuuga, they are cut from the same cloth. Lumu? They are cut from the same cloth. Kati bagenda kujja nnyo kati oli mulimu ajja okugamba kiringa omuntu nga kunamidde. Naga nayenze sakkunamira bulungi. Gundi ye yasinga okukunamira. Kati the explanation ze bazzo okutuwa. Nti nze bannange natwalayo nze DP yokka naye oyo gwe mulaba ali ku contract ya kusanyawo opposition yonna. Omukunami. Okitegera. Agamye nze nakomya ku kisambi. Nze nakomya ku kisambi naye yabalaga ekugunyu. You get my point. Kakati, who wants to indulge in such a conversation? Mwenna muli bakunami. Mwenna mwatusuubula. Mwenna mwatutunda. Only that kati waliwo afuna sente nyingi okusinga kweri kati ekibale. That is why you are bickering. Zaya bintu bituukamu ekisanja kino. Ebintu eby'obubbi bikendezebweko taata. Abantu bakwate. Okay, kale ezo Tata, madde nsaba taata. Maliriza sijja kwogera bingi naye manyiri oba bananzita simanyi. Omukazi oyo kirisigala ku lutambi. Kizahiro. Muzira. Okuyimirira mu maaso ga Fountain of Honor. Nobako byomugamba nga byomugamba amazima ddala yakwadde akazindaalo biri contradictinga n'entegeera ye. Nomala noalatinga Fountain of Honor n'okunzita bakisobokera ddala. Kiraga ki? Yalaze ensi nti no one is safe. Omuntu aboneddwa omukisa okuwa obukulembeze nakuba muntu yo mukolere ki? Tugambe tukulemberemu tukulemberemu ng'olabamu okuzannyamu firimu ekyennaku n'abaana bakuba kibooko e Kawempe olwali mu kukola firimu ye ng'alaba episode ey'okubiri agikoze eki agipinyisire n'afuna kye bayitenge efitina ekutwa efubitizi nakola akasabo ku mutima. Okitegera mulimu abantu abasuubira mu nsi muno nti ffenna tugenda tutandikira gye baatandikira. Nze walaba mulimu abantu abaatula ku platform zaabwe ne bagamba Namutebi atandikira atya ku shenene bwetyo yanditandikidde no mu TikTok ngaffe. Muganda wange ngawe twakiragaana tutya nti ngena tandikanga gwe. You don't write my story. I am holding a pen. I decide how my life is going to move. Okitegera kakati Bobi Wine yatuuka n'afuuka the political prophet and Messiah mu Uganda. Musajja mukulu n'agaana concedinga. Okitegera kati yatuula n'afuuka inti kati spectator
Aliwa Mpuuga mwogezi atuula okusoma Bobi Wine yazzaako ki Bobi Wine akoze ki buli kibi akyogedde ku Bobi Wine but people are past that bamugamba mpaka ngwe bitano obizizaayo tolina kyotugamba nze ebitaano ne bwabireka kuba yabirya ebimalawo naye avuganyani kakati omanyi bagamba osera kiro ne tumanya misana ebintu byajjakola consistently bitulaga nti muffe mulimu abantu nga bali mu opposition gimalawo because of people's personal gains and aspiration abantu bali mu opposition nga they own contracts genda omalewo kino okitegeera kakati baamuwa akalimu kafuusa akalimu akakola emisana n'ekiro buli wafunamu obudde bulomutumuzamu mu kamera mbadde mbagamba Bobi Wine oyo omulaba kyekino tukitegedde nti waliwo abakulu abawagidde ekiteeso eky'okugyawo enkolagana yaabwe ne NRM nga bagamba nti mpaawo kalungi kagivuddemu. Pulezidenti w'ekibiina kino Norbert Mao atubuulidde nti amaloboozi gano baagawulirizza kyokka okwewala okusalawo mu kupapa beewadde omwezi gumu nga beetegereza ensonga eno. Era oluvannyuma lw'omwezi gumu wabeewo report etwalibwa maaso ga National Executive Committee ne National Council oluvannyuma lw'omwezi gumu. Kyokka kino agamba nti kyakukolebwa mu kwebuuza okw'ekika ekyawaggulu nga baakutuuka ne mu babaka ba NRM nabo babeeko kye boogera. Tinabo batubuulire lwaki bo balooza ekibiina kya DP tekisazaamu enkolagana eno oba esobole okugenda mu maaso. Ono atuuse n'okutubuulira nga bw'ajja okulekulira ekifo ekyamuweebwa singa kikkaanyizibwako nti endagaano ekome kuba okumuwa ekifo kyava mu ndagaano. Kati obwa minisita bwange bwesigamye ku agreement. Kati agreement weetabeerawo kitegeeza n'obwa minisita bwange tebubeerawo. Nalongo aba afuluma ekisenge embeerera tokiyingira. Okitegeera kakati Mao yayingira mu bufumbo. That was a marriage of convenience for personal gains. Because wotuula n'ogamba tukola assessment, what has Mao honestly fair and square kikyatufuniddeyo? Kuba yali agenda yabinnyonnyola nnyo n'anyiga n'okunyiiga mbu it is high time we change the strategy biki yayogera ebintu yayogera oluzungu. Kakati essaawa zino tuli ku closure. Mao atuwe ku report biki byafunyeeyo okuleka yo okufuna obwa minister nesiranda ofuna obwe MP staff. You get my point. So apart from personal gains as if DP cadres they have not gained. So the all have been saying it yakwata ekibiina n'akifumbiza nga tebamukkiriza. It has come to pass. Kiba mulimu ebintu nga tulina kugumingiriza time will tell it all. Mao he has hoodwinked people for so long. No one needs to hear him tell us nti mbawadde omwezi gumu. No one sent him into these negotiations. Wabera ola oyingira negotiation, it's a give and take. Mao yawaayo ki NRM okumuwa obwa minister. Okitegeera Mao has destroyed DP to the core wagitadde wansi. Kati bino byazze this baby crying byazzeemu mbu simanyi mbawadde omwezi gumu. He needs not to tell us. Let him divorce. Ayingira kuba nze ayitamu that as a marriage. Now the marriage weddewo. He can file for divorce. We move on. Oshegera. But then again kidde mu banna DP. Okugamba nti what are the criteria nga tulonda omuntu agenda otukulembera. There are people nze nkugambye abantu bali mu biina by'obufuzi nga kibakolera nnyo NRM weesigalawo because only then do they safeguard their positions. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bbula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku screen yo. Focus 360 the final channel kwoli nga bulijjo tubeera nga tuba updates ez'enjawulo okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga Uganda n'amawulire wawe gali. Lunaku olwaleero nzizeemu n'enfuna Kanso Sumaya ndowooza naye akalulu ke Kawempe osigadde kuba kalulu kuba buli lunaku nkubirako nga emirimu gikutwala. Sooka obuze kuba tulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizzaako nnyo bannayuganda mu bitundu ebyenjawulo yonna gye musinzira okuba nga mutwegeka amaaso. Namusizzaako nnyo bannakawempe abagenda mu kalulu. Akalulu kano akagenda omumala eggobye mu kibya. Ne namusaako baganda bafe bali mu diaspora nga mukola kyanjawulo nnyo kubanga mugoberera ensonga zino nga mukyateekayo konsani yammwe eri ensi yammwe engeri gyefugibwamu. Njozaayo z'abakyala mukulikeyo mu lunaku lw'abakyala n'ebyabaddemu bingi nnyo. Nsaasira mwenna abafunye okusoomoozebwa okw'enjawulo, akina nfiiriddwa, akina ndwazizza, akina nsibizi, muntu wange asibiddwa, nti mubeere bagumu. Nenjaguza wamu ne basiramu bannange nti tuli ba mukisa. Mwaba ab'omukisa twebale nti Allah jalla wahala akyatwazisa entunnunsi mu bifuba byaffe ti Ramadhaani eno wallahi tuli mu bagisiibye. Bangi bagitandika tebagimazeeko, bangi ng'ate bo tebagitandika nagitandika. Kyankizo nno era twettanira emirimu emingi ate emirungi egitugattako. Abavubuka mbakubiriza bannange tukendezeeko ku fujjo, tuve ku biralagalagala naye ate tubeere very assertive ku nsonga ezitukwatako. Genda olonde buvunaanyizibwawo munnakawempe okusalawo ani agenda okufuga omwaka ekisanja kino wadde kiriko ebbanga ttono nnyo n'ekisalawo kinene nnyo mu bulamu bwo. Assalamu alaikum. Okay. Nga woogambye nti bannakawempe batutandikira. Analysis y'oku Kawempe, your predictions olaba ziyinza kukwata ani ali ayinza okuwangula akalulu ke Kawempe bonna ng'obatumenyeramu ku mitendera kale bali 10 naye tusobola okutambulako abaana oba abataano ne tulaba who scores what and who gets what. Best ku bintu events nga eza unfolding kuva jemboke evuga babba kalulu. Tusitandikira. I hold a belief. This is my opinion and my observation. Oba etonya oba gwaka Kanso Elias Nalukoola agenda kulangirirwa ng'omuwanguzi w'akalulu ke Kawempe. Ensonga lwaki musimbako essiira kirabwa n'omuto. Nalukoola he is the best candidate. Ate ye muntu alizonetinze n'abantu b'e Kawempe that they are willing to stand behind him in whatever circumstance that will happen. I think this is the second omanyi by-election zibeeramu ebbugu mulingi. Ke kamu ku kalulu is the second by-election nga tuvudde mukaleta mukadde waffe president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. This one also kabaddemu ebbugu mulingi kulw'ensonga nti gwe bagezaako okureplacinga Muhammad Segirinya. He was a man of all seasons. His controversies cut across different spheres of life. Okitegeera. So abantu badde beebuuza ani ayinza okwambala engatto zaani za Segirinya, ani ayinza okufaanana bannakawempe. Let it be on record nti Kawempe yemu ku bitundu mu Kampala nga biri prominently owned or most of the times won by opposition. Okitegeera. That cannot be overturned by just a mere glimpse of glamour. Okitegeera nti Kawempe byebifo ng'ogendayo okimanyi nti wano opposition. Facts are Elias Nalukoola is born, raised, groomed, schooled from Kawempe. He resonates na buli muntu yenna munnakawempe. And he has served before in Kawempe. Yes. Mu politics era. Muntu waabwe. Okitegeera. Bamutegeera. And n'omutunuulira twetagamu kaliba ya Nalukoola mu politics we Uganda. Omuntu nga mukakamu nga mukenkufu mu kintu ekimu.
We need to change this excitement. Tuwatunulira Kawempe ababadde ababaka ba ye mabega. This is a different genre that we need to test. Okitegeera nti wetutunulira Segirinya ne tutununya ne mukadde waffe ono Latifu. You see another genre abantu gye bayaningira okulabako. Ndi how will Nalukoola handle? Latifu was humble naye nga ali nnyo ku education. Okitegeera. Then Segirinya yali man of all seasons. Onoonya w'omuteeka n'ogamba nti yali musanyusa. Okitegeera. Then Council Nalukoola musanyusa beat yazze nnyo ng'ate campaign zigenda mu maaso. Oya tukubidde mu Koneraga we twategedde nti ye yali ani? Dr. Dandi. We get Dr. Dandi version. Then tufuna ne council ow'amateeka naye mostly tufuna omuntu ali grounded. Nga ogamba nti born and raised. Ndowooza ku mulundi guno wekisinza okuvaayo. Wadde ne Sebagala naye yali but obadde olaba nti Segirinya from Masaka, Kampala nga yetujjawo ne tubeerawo. Naye ono mwana nzaalwa akuza asomedde alidde afuzeeko wano kye tulaba. Yes, so for me, what I want to be very assertive too. Ekyo kifo kyavudde mu mbaka wa Nuupu omugenzi. So it is going to take nothing obutamulangirira. Okitegeera. And then second run up for me surprisingly ngenda kuwa Farida Nambi. Yes. And lwaki ngenda muteeka mu namba 2 nga nze Namutebi Sumaya. Ebyobufuzi mu nsi zino endala ze tulabirako abantu abagoberera demokrasiya mu nsi ezikulidde ddala. I want to always use the example of America. America yamba mugoberera ebyobufuzi byayo mubeera mba presidential candidates bayitirivu nnyo naye bafuna focal point oba focus point yaabwe beera ku bantu babiri. Abalala tebabaleeta na presidential debates oba mu biki. Oyinza olowooza America erina ebibiina bibiri ebyobufuzi. Ba independent Democrats and Republicans. Yes. Kakati ne wanne Uganda it is almost the same thing. Nti ebiseera ebisinga tutunulira NRM eresaani then yanaina manto. Okitegeera. Opposition. Which me and you can agree. Nti essaawa zino Nuupu yeyina akati. Webanga yeyina akati kitegeeza competition eri wakati wa Nuupu nani? Ne NRM. So NRM ani gwe yawa kadi yayo. It is Nambi. So yeah, chovola banti NRM ekoze byonna byonna okulaba nga bajja ba owninge Kawempe. But it is not going to work. Ekisooka Nambi ye mwennyini alina factors ezimukuba. Nalwakubadde mukyala. Ate wogoberera ebyobufuzi nga tomulimbidde. Agezezzaako okugeza okulambika ensonga z'abanna Kawempe. Naye mu mbeera embi, she has played politics at its best. Omukyala oyo y'omu ku bantu yayita awomu ku baana b'omugenzi Segirinya bamuleete. Okitegeera naye nga fena tukimanyi that is an icing on a cake. Akaana ke bayita kulaale ne kalemwa n'okwogera. Okitegeera agenze mu family agiyuza. I think that politics we are past that. Omuntu yenna ng'alonda decently mama tokola ebyo. You preach better. Council Nalukoola w'omutunulira lunaku lumu nga Segirinya akyabatolinga n'obulamu bwe yavaayo n'adeclaringa nti nzijja fena tubadde tukiwulira naye alaba nga Segirinya ali mu kulwanirira obulamu bwe n'agamba ba media personalities banange nedda. That is not fair. Tuleke omusajja akyali mu kisanja kye tuleme mukutula mutima nti ate empologomezze. Okitegeera. I've heard Luswa raise that complaint nti munnambi madde ate ovuganya but trust me essaawa zino 2025 okuva 2024 ngegwako everyone who had political aspirations eza 2026 was gearing up. Era wotwena mu constituencies ezisinga tulabyeyo nti ono mulwadde but ojja kulabawo obupande abantu besetinga first nga besetinga okufuna kadi z'omubiina byabwe ekirala okujjayo ba incumbent n'okubalaga nti I'm interested in the constituency. Kyesirabanga nga buzibu. So Nalukoola yalaga nti yakuzibwa era muzadde ate ainensa yagamba to quote to be very specific yakubira akasuku essimu n'amugamba muganda wange ekyo si kya mu buntu. Yes nzija naye omusajja akyali mulamu omusajja akyalwaninga ttaamu yenze plan zange za 2026 yes. So until then tusooke tulindeko omusajja muleke. Ochega that is an inhuman sign which politics we are missing out a lot in the Republic of Uganda. Bana byafuza abasinga aba akipika aba akulima empindi kuki kumabega. So that
ebyo byonna wogenda obigatta. Nalukoola tazanye politics of dirty. Politics of dirty yaliwa nti okuva yasiga omuntu enzira amwogerere mafukule bingi. He has done none of that. He has come out publicly n'agamba guys nabadde mu DP nali kuligo timu yaabwe, but I'm past that, nzize mu nkyukakyuka, I am for the people. Let me ask something. Ogaye tazanye politics of dirty. Tulabye debates, tulabye ne campaigns z'abasinga. Abasinga mfo ky'okusaba Akalulu. They are challenging Nalukoola. Ate yenga Nalukoola yasaba Akalulu. Kiti ekyo. Anti kati olaba deno empologoma bwebeera mu ngabi ennyingi ng'eryemu engabi zino zitandika okudduka nga zigyetooloola zigikooye. Okitegeera kakati empologoma eno wetafokasinga nti nzize kukima Akalulu. Okitegeera nefokasinga nti oli anjogeddeko n'amugoba n'oli amugobye. These people lack the focal point nga tebalina kye bagambayo bantu. Okitegeera buli wabeera nga tolina statement to make, you tend to beat around the bush. Then Nalukoola yajja nga ali specific. I'm in this to win it. I am here to tell people this is what I plan on doing, A, B, C, D, E, F, G. Kakati bonga ate kye bazogamba abantu. Isa, just leave those things, concentrate on us. Nga bo kye bazza ate bo okugamba abantu. Temuwa Nalukoola. Omuntu buli wamu directing anti tokola kino noono. Yeebuuza, what are you all about? Okitegeera? Give us a chance to determine. So ekyo nakyo kiyongedde bannakawempe okubeera nga bagamba no, I think we should take a chance on Nalukoola. Then too, inze nga nze mundaba yange ebyo byobufuzi entono. Then I don't think NRM can tamper with Victoria Nalukoola. Obadde ngambye Nalukoola number 1, number 2 nambi, number Filiani tugenda kutuuka baawo nga tumaze abana. Kakati nze nkubulireko waliwo abantu mu bululu nga they are crowns, and it's always a disservice okutuula n'otandika discussing crowns. So tukole enkola ya America. Waliwo ba seat feeders abalala 8 bwentandika okumenyera ba seat feeders bano. Okitegeera we are going to waste a lot of time. Okitegeera on them. They are here. Mulimu abalimu nga babadde nga political parties abwe zabasindise kugamba musoke tugenda tutestinga kinaaba kitya. Okitegeera nga yazze kutestinga. Mulimu abazze nga nonya CV. Nalimu. Mulimu abazze nga bakaza nyikirizi pure. Okay, when this race started, all eyes were on Luswa. Kuva mu kuziika eri yonna mama byayogera, sympathy vote afiiriddwa mukama we biki. You know Ugandan politics is. How does it fare now? Now you see Luwemba, I've always echoed my voice to this point. Into we are past sympathy, we are past inheritance mu byobululu. Ekega bino si byansigirano. Kawempe is not an estate of Segirinyo. Oshegera, this is where logic has to come to play. I've always been core to that. Luwemba, he's so good nga LC3 councillor. Okay. Aina kukwesimba omwebye bintu. In this he was a joke. He came to test his waters. He came to make a political statement into wanajja kuwa councillor tagenda kalubizibwa. Teyabyonoonye. Bajjamuwa bwa kansala nga zenga yenga tazanye kadi nti nali muweereza wa Segirinya. Kuba all this time mu campaign ndio tufunye ne opportunity nazo tufunye ye showcasing. He has narrated more Segirinya afterlife and okitegera we had more of Segirinya than Luwemba himself. Kawempe yemu constituency ngemaze okulaga nti we are not going to vote anyone for sympathy. Okay. Ochitegera very assertive. That statement has been made boldly. Naye mwennyini kyatuse ne kimukalubiriza nalemerezwa n'okufuna ba campaign funders. Oshegaze mulemi okuraisinga. Campaign is not for pity. Okay. So he's just akoze kyeki kyongamye nti mu bululu buno mubera mba crowns banji kati is one of them agenda okukola ki eyetegese. Kati amanyikiddwa nga munnabyabufuzi era wana amala Akalulu kagenda kutandika okwanalizinga ku binsonga z'ebyobufuzi then yetegekere okulonda kwa 2026 jenga kansala. And if he doesn't do that, this is his burial politically. I thought coming independent was the burial.
And today is the last funeral gundi, right. Lumbe. Which was katuzimalayo. Singa ageza n'agamba nti adda mu 2026 tugenda muteera ku omusika. Anyway, nga ogambye we do it the American way. We focus on the two betulaba abamanyi. Kati olaba ne debates zino zenalabye abantu abasinga babadde bazoogerako. But they were so vague. Tosobola kukyaza ba candidates 10 mu ssaawa 2. I saw NBS wasting our time on BBS. That was a vague move because we can all tell who are in the race. Bandi badde batuwa abantu basatu oba babiri. These people who are there to submit on substance. Ochitegeera, to elaborate what Kawempe needs, because me and you know who are in the race to win it and to give to try it out. Okay, so next time we should do better. Tukopeko ku American we baleta Trump ne baleta Kamara. Sikuleta bonna abesimbye. Yes, so we don't need all of them. Okay, Akalulu kano ogambye nti you don't see NRM nga ekabba. But okuva jjo twalabye ropu nga bakubwa sijje, that is Lubongoya munnamawulire omu. Olwetukeredde ku makya wonna embooko evuga. Tolabanga Akalulu kano kayinza okubanga opposition eyenda kukola etyo butakagibako. Banange nzomanyi olaba waliwo ebintu we need to raise our expectations to reality. You just don't have expectations eziri ungrounded. Make sure they are on reality. In Uganda, this is politics. This is how they handle their politics. One, tuyina ebiruyi bibiri. Tuyina abali the revolutionists that are hyping for change. Bagamba, we are going in this whether you want it or not. For as long as mwagambye nti enseri mu democracy. Then tuyina state is very aggressive to maintain the power and the mantle no matter what happens. So for us, we are not going to sit and say, man, you the oppressors continue suppressing us and oppressing us until we can't do no more. We are going to participate. All banabantu abali mu buyinza, all they have is to create fear in us, kutekawo tubatiisa abantu bagambe tetugenda kulonda emigo gigenda kuba mingi. But watunulira opposition is doing away with that. Bagamba abana mugende mulonde omugono egwa gunyoko okusinga omukka. Bagamba abana mugenda temugenda kuuma Akalulu. Mwe mubalekere them do whatever they have to do. Batikinge kati bagenda batwewunyise baleta obululu nga businga registered voters. Oshegera. Okay. So for us, opposition inga you are in the safest hands because they are resilient to it. Nzorwachi ngugamba nti NRM, these things ebimu they are woodwinking us because bagala okisoka watunulira akakiko k'ebyokulonda nga kalondebwa President Museveni. Chairman vice bani basekutale bonna yabakolaki yabalonda. Bwabanga yabalonda alina okuteekawo kye bayita delusion nti kali independent. Kitegeza agenda balekera obuyinza mu bino by elections bagambe you declare ani Nalukoola because it doesn't happen. Okay. They know nothing is going to stop Nalukoola from being declared a winner. Because when you see a bigger picture of this, nze kana Akalulu nkalabyemu muzeyi nga ate yakakozeseza kutalaga nsi yonna. Different regions. For us tubadde concentrated mu Kawempe. Naye yabadde atalaga ensi yonna bwayitako mu bakyala bwabuuza PDM yatuuka biki. Ekintu ekyo jjukira luli eri teyakufuna opportunity. Mukalulu akawedde kuyita munnyo. Kakati bino yazze nga amaliriza naga kampiteko mu Central One. But they all know. Nti emyaka 25 wano tetufunawo Kalulu. So why should we put all our manpower here? Oshegera. So they're just preparing us. So you anticipate nti abantu violence eno naje babataddeko, it has actually made them more resilient and stronger. Kawempe, it's a protest vote. We are protesting against bad leadership. We are protesting about corruption. We are voting against so many impunities that are being inflicted on the Ugandans. We are protesting this nga tugamba abavubuka bangi tebalina mirimu n'ebirala bingi nnyo naye nga tusimbye essira nga tugamba bannakawempe mu abagenda otandika omugendo guno nga tugenda mu 2026. So okay, this is just a preparation. Oli kwemulugunya. Kicho msana kumwocha.
obadde ogamba protest vote 2026. Yes, this Kawempe vote, it's a protest vote. Tugezaako kubeera more assertive. Kawempe has always been vocal, but now we are being more assertive. Tugamba no, enough is enough. Okitegeera. So nze sisuubira nti NRM ekituufu nti erina so much interest in the Kawempe by-elections as such. However, these impunities ebyokuba abantu biki that is expected. Because balina okubeera very vigilant. Kambabulireko nga gwoli mu buyinza. Ng'ojjukira nti waliyo by-election yakuleetera presidential candidate nga n'olwalira kufundikidde akayinja mu ngatto. By the way, abantu abasinze wano mu central okujja firu by-election woba webegendereza abantu batabu. When you look at Namboze by-election, Mwanga Kivumbi by-election, Bobi Wine ndowooza by-election ekyasinze okubeera ng'ogamba ate kati eno yakyusa story ya Uganda politics. Okitegeera kakati wobeera nga gwali mu bufuzi amazima amatuufu, you have to be very vigilant to contain it. Ate wekaba nga kali mu central ewantu nga gwe towangulawo ng'opposition yeefuzeewo, still olina obba suppressinga naye nga interest yo tebeera ku ekyo. Okay. Nupu nga bawa Nalukoola abasinga basooka ne bagamba oyo musiba mataayi biki ne Bobi yagamba nalabika olala akamuke addako bananga wakuba Nalukoola nanyiiga naye ne ngamba musajja wange bamubatiza ever since Nalukoola akubibwa ali ku domination obwa kanso yasooka n'aboteeka wali buli mutwe n'afuuka fuutu soja walabyeko akatambi ng'agamba abasirikale mmwe si batya n'amulaike alinga eyaguba bwekiri kati olaba towetaba mu mazina ga nkima ng'otya emikira otuuka n'ofaanana abantu okitegeera essaawa zino security agents obukyayina obusungu bwe bayina ku bantu abatali mu ndowooza yemu n'abo ku byobufuzi otuuka nga the only thing left of you is to become aggressive. Oyina kunyiiga n'obalaga nti banange enough is enough. The worst you can do is kill me. Yes, and I'm ready for that. Okitegeera kati Nalukoola abadde ayiriba ne bino ebintu mu kkooti nga gy'abantu ku poliisi nawa kati kituuse nga ate yalina kati yalina okwerwanirira. Kubanga watuula bwati ne bamukwatanga bebe bantu bagenda gamba kati ono obwa kanso bwe buliwa. Okitegeera kati he is going to advocate for his own rights. So that is what he is doing. And Nalukoola ng'oggyeko bino eby'abalooya tutuuka nga you are who you are. Nga you are Sumaya. Yes. Nze the ghetto in me can never leave. It's either you deal with it or you leave it. Abantu abasinga bagamba Namutebi ng'ayogeza amaanyi mangi nnyo. Guys, circumstances nze mwe nakulira I had no choice okuleka okufuuka ow'amaanyi. Oshegera nze circumstance mwe nakulira if ever one day someone picks interest ambuze ne Namutebi what has been your story ogenda kutugogambe omwana mumuleke ojja kwambala esuuti y'abakanso era ojambale bulungi ekunyumire nza mabokisa naye senga oli akujigiriza n'akujjayo era nkwasizaawo amannyo bubi Oshegera because nze nakulira mu circumstance nga I had to learn to defend myself. I know how to throw a punch one or two. But I'm ready. Binebela bino charisma n'entuula n'engira bwenti. I'm just learning to cross to this side. But if tukulide mu circumstances nga it is either you are eaten or you eat someone. So I had to eat so many people. I had to eat so many things. To okulaba nti essaawa zino ntuula n'engamba guy. It has been a story. It has been a journey. Oshegera kakati Nalukoola he's doing what he is supposed to do. It is high time Nalukoola advocated for his rights before advocating for someone else's rights. Tosobola kubeera nga gwe mwennyini oli mu kkomera n'ogamba mwana kati atenze engeri gye ndi omusibe kati ate ngenda kulwanirira abali wabweru. It doesn't make sense. And it's no longer a one person's problem. If lawyers don't come up, one day it's going to catch up with them. Twalinga nga tubeera mu makooti gaffe na mu chambers zaffe paka lwe bakwata Aaron Kiza. Mukooti mwennyini awo. Ne tugamba wait a minute. Tuba tukyali nga tulowooza bannabyabufuzi bali safe. Kiza Besigye akamala ennaku 13 mu kkomera. Bwe bamubuzaabuza bwe bamuleeta mu bulwayi. What happened to Semakadde? Oshegera tuba tukyali awo nga tugamba ba lawyers nedda. President waffe an impunity happened. Ne bamugamba ogenda kusibwa emyaka 2. Ali waye kati.
president talimu alina ensi ez'enjawulo ziba ne bar association so he's still touring agenda balabe how they can better service what are lawyers doing in these countries emuli here and there naye nga walinyira wano it will be a different story okitegeera so tebikyali nti kati gwoli save tuba tukyali abasawo baali bagamba noffe tuli bamagawuni fe abasembayo kisabe sijje musawo you get my point so twetugamba bagagga bali bulungi si papa ali mukomera tetumanye emisango gye giggwako ddi okitegeera so no one is safe until when all of us are safe and whenever buli woosirika nogamba nze tebinkwatako bituuka nayo lwe bikwatako nga fena tebitukolaki tebitukwatako so that is all Nalukoola is doing abalala siisizaamu balala ba candidates manyi then I intend to normally to focus on the objectivity of something. These are crowns amazima matufu takatosa kuntuza wano ngambe Kalifa Aganaga kyakoze kyokka mu kalulu kano awadde government ekyokulowoozaako nti guys look here bino byonna biringa we biri but mukimanyi nti mu bayimbi wakyali abavubuka bangi abasobola okwalayizinga but Kalifa Aganaga naye mwennyini yennyini teyekiririzaamu kyasobola okuyita okulw'ensonga n'enviirise azimentaininze akimanyi from today alina okuddayo wali ku microphone you get it which is not bad but alaze abavubuka nti guys if Kalifa Aganaga has written his CV. When you look at him nti FDC FDC ebimu ku byagifula pate y'amaanyi it used to nurture kakati FDC nze njirabanga atezzeeyo nti esobola okukeera ku makya negamba Namutebi you come oshegera what is there kati soke tuogereko nuno oshegera so Kalifa win already yagifuna FDC omufuna kati tugenda kulaba kyagenda ogikozesa after akalukalero kuba tajja kuwangula but the story gyagenda okuwandika from today addayo ku microphone addayo amalirizo okusoma opportunity emuweereddwa then n'abayimbi nze omanyi njagala nnyo kati okwenlightinga guys nze ekintu ekinkwatako lawyers are going to tweet about it they will say something here and there because I'm one of them kakati abayimbi bakozeemu ensobi Kalifa Aganaga muto naye waabwe I expected alien skin okuba emabega w'omuvubuka ono kyandimwongedde boost naye simanyi lwaki Kalifa Aganaga he didn't reach out to alien skin wala kuba yabagoba I think kati olaba ebintu by'abayimbi bino it is either oli muyimbi w'opposition which means oli wa NUP oba muyimbi w'NRM federation era olaba abayimbi babadde ludda ki apart from Shakira we won't take away credit ye yajja n'awagirako ko Kalifa wanulale namulabayo Shakira oyo but era olaba nti talina waali kuba ne mu music era tayimiridde neno tayimiridde naye kati oba ogamba nti bayimbi ddala bajje wagire Kalifa bajja kutunula nnyo the hand that feeds them egamba ki okimanyi nero gundi wanaavaayo ani Kalifa Aganaga one of the things byensuubira okutuukawo is ani Balamu agenda muyita Balamu is going to find a way of reaching out to Kalifa Aganaga because Kalifa alaze the bravery in him alaze potential nze nkubwira one of the things byemutala ku Balamu nze byemaze okwasesinga Balamu is the biggest distractor there will be NRM bayibeina Balamu ye muntu asobola okutulawe muti kye mutalambamu interest nejja n'akikiriringirawo NRM anti oyinza okugamba he will reach out but does he even need to reach out there are those who claim nti bamusindikawo businzi bagamba munnaye you a good ally FDC temulina muntu mugenda tuswaza nga n'abadde ndaba akantuko wewalaze nti no waliwo ba candidate abamu they are in opposition but on assignment Kalifa looks an assignment from NRM genda baliyo bayambe nabo bakoleki so reaching out from Balamu sisuubira nti gasobola okuba amawulire era kyoba ngambye nti kyagenda okukola after today tuyinza omulaba ngazeeyo ku federation nga akoze statement nabadde mbalabisaamu omanyi weyeekaringa ng'omuntu after today Kalifa Aganaga omanyi nze mbabulireko never underestimate the power of determination when someone has decided something oshegera nero Kalifa Aganaga he has so much to do politically
and never sit n'ogamba nti FDC esobola obbulwa candidate ng'esazeewo. It is one of the biggest political parties and it was one of the yabeerako ng'eyina manto y'abantu. Bw'evaayo mu bantu goloza yeka yasaba kaadi eyo. FDC kati eri mu strategizing egamba how do we come back into the game? Can we find a replica of Bobi Wine oba akola ebintu nga ye? Okay. Oshegera kuba nekyo kisoboka. Kwa kati kamba bulireko teri opposition yonna eri disorganized. Bobi Wine abakwata off guard. Kati buli political party etudde gamba banange gayazaako ki? Katulina kufaanana bamufaanana. Oshegera kufuna kakati Kalifa aganaga mwana muto nnyo below 30. Kalifa can become so many things mu politics. Kalifa solo tukanga kye kizibu ky'eggwanga lino. Era Kalifa tebamulese FDC nti agenda bawangulira. They came to test the ground. Is he appealing to the people? Are there some people who are desirous of connecting with him? They are swinging. Okay. Kati bagenda kubala Kalifa aganaga baso tuletera 10 yezi. Tumuteekemu kyaweza omutwa. Yetaga kuguluminga. Oshegera twetaaga mu packaging Kalifa ddayo osome master politics. Era singa bibina byebufuzi bibadde nga bikyali interested mu politics owadala Kalifa aganaga badde bagenda muteeka mu scholarship nti genda osome. You get my point. Ebyo byonna badde basobola obikola naye kati tuli mu politics nga I cannot underestimate that young man because ekintu kyakoze oba kyayitamu. I have not tested it. Nze si butamulaba munsa but ntunuulidde nnyo what he will do after today. I will pick interest in what he does politically after today, then I will decide. Bagana muita bajja muna challenge. Ekiddako. Anyway, nga tuvuddewo e Kawempe. Mpuuga. Consistently anenya Bobi Wine obutabawa leadership. Era tulaba DA yali esuubiza okuyingira akalulu ke Kawempe. Democratic Alliance. Yagamba bino byonna jati biki byonna firimu ya Bobi Wine the people's kati Sumaya Mpuuga yajja kuvuganya Bobi Wine yajja kufuna buyinza bwa ggwanga omanyi kuba nze kati kambuuze gwe kanso gwoyinza okusoma kuba naye kanso munno kansa tutavudde avuganya ani terunategeera ani gwavuganya. Omanyi mulimu abantu mu nsi muno mwe tutambulira nga we balwawo bonoona. Ninawe nabadde ndaba mukadde wange Kazibwe ng'ayogera nagamba mu byalo eyo osanga omuntu ng'atadde essiira ku lulyo lw'enkoko. Akakoko ako kabi tekazala mu nkoko yange, akabuzi akakalume kakapa tekawakisa embuzi yange. Naye ng'abali mu kwagala abawalabe kizibu kyennyini. Kakati n'ekirala mulimu amaka nga galina omukisa ng'abaana baawo basoma tebafumbirwa. Kati ne wabaawo omukadde w'oku kyalo nga ye mwennyini teyafumbirwa tafumbizza n'afuna kye bayita enge efitina ekutwa efubitizi n'akola akasabo ku mutima. Okitegeera mulimu abantu abasuubira mu nsi muno nti ffenna tugenda tutandikira gye baatandikira. Nze walaba mulimu abantu abaatula ku platform zaabwe ne bagamba Namutebi atandikira atya ku shenene bwetyo yanditandikidde no mu TikTok ngaffe. Muganda wange ngawe twakiragaana tutya nti ngena tandika nga gwe. You don't write my story. I am holding a pen. I decide how my life is going to move. Okitegeera kakati Bobi Wine yatuuka n'afuuka the political prophet and Messiah mu Uganda. Musajja mukulu n'agaana concedinga.
Oshegera kati yatuula n'afuuka nti kati spectator naliwa Mpuuga mwogezi atuula okusoma Bobi Wine yazzaako ki Bobi Wine akoze ki buli kibi akyogedde ku Bobi Wine but people are past that bamugamba mpaka ngwe bitano obizizaayo tolina kyotugamba nze ebitaano ne bwabireka kuba yabirya ebimalawo naye avuganyani kakati omanyi bagamba osera kiro ne tumanya misana ebintu byajjakola consistently bitulaga nti muffe mulimu abantu nga bali mu opposition gimalawo because of people's personal gains and aspiration abantu bali mu opposition nga they own contracts genda omalewo kino okitegeera kakati baamuwa akalimu kafuusa akalimu akakola emisana n'ekiro buli wafunamu obudde bulomutumuzamu mu kamera mbadde mbagamba Bobi Wine oyo omulaba kyekino but jati wekibanga it's a security agency Bobi Wine ayina ekitongole ekiwandiisa security agency mu ggwanga kyemugamba Bobi Wine yakedde ku makya n'agamba kanfuna abajjati bajje bankubire nuupu nkole mpandiike ba film actors bamenye hayita w'amagulu bakube Joero Ssenyonyi bakube Rubongoya bakube Nalukoola avokwewandi naye mwennyini he's not safe ng'okitegera nga munnabyabufuzi you get my point kakati bino byonna Mpuuga agezezzaako okutunnyonnyola mu Luganda ne mu lulimi olutategeerekeka naye tetubitegeera musajja mukulu yabaaki kati takyaswala awemula omanyi mulimu omuntu waliwo level wootuuka nga tokyaswaza kati oswaza buswaza nga gwe mwennyini ensonyi tokyaziina kati nga bakuliraanye be basonyiwala oshegera mwami Mpuuga nze simanyi nze bannange nze mu nsi nsaba nnyo abantu tubeewo ne betuswalira teri kibi nero nga kukeera mu nsi muno nga teri gwaggambako ate bino betukoza mukulu tasobya omukulu asobya kati onaayonoona takyasobwa na busobya ono ali mulumba apama mu kibbo he has done enough omanyi waliwo kye bayita legacy omukululo people are thinking legacy eba nnungi some people are very notorious balesero legacy nga tetegeerekeka ninga bwekiri nga tukimanyi nti ono yatulyamu olukwe okitegeera mu lulimi olw'obwa council can you tell him to identify his enemies oba his challenge ye gy'agidirectinga kuba Mpuuga baatugamba nga musajja mugezi era nga tugamba wa kitiibwa mugezi but okuva ku bitaano nga wagambye ffe bye tugamba nti yabirya ne tumusonyiwa ne tubimulekera ne kooti yamusonyiwa yeeropa ne yewangula n'akola buli kimu twakkiriza ebitaano ne tubivaako sente nyingi ezibuze mu Uganda ffe kati kye tubuuza ayagala ki leadership agisaba Bobi Wine kyokka yagamba ye mukulembeze omuteeketeeke challenge awe gwe twandisuubidde nti Museveni achallenginga Bobi Wine kati asobola okutuyamba n'atubuulira tuwulireko simanyi oba bamukwata obutambi bamukwata obubi but consistently tuwulira banga ye achallenginga Bobi Wine ekizibu kya Uganda ddala Bobi Wine emyaka gineena no ekizibu kya mukadde waffe amazima amatuufu he's too big for his ego okitegeera aganye buganyi ku conceding nti bannange ekyo kyenkozeeko kimala Bobi Wine is not his problem ye buzibu bw'alabanga Bobi Wine ended his political career omanyi bali betegese nga be bagezi abaliwo omanyi nze nasomako n'omwana sebo yajja n'ambuuza obeera wakumeka mu kibiina wano ne mugani tamu esembyo nabadde wa kifo kino nangamba toliddamu kiba omanyi owana nga kajja ne kakutiizinga ne kagamba spelling ekigambo leopard elephant kati wekikulema okuspellinga because of fear nti omuntu akukuta off guard nga kagamba taliimu talinamu wano ki upstairs okitegeera kakati we kajja ate n'obispellinga gwe ate n'omubuuza n'akigwa ateekawo biifu okitegeera kati yono tekali akaana so mwami Mpuuga nze saagala nnyo okuyisa mu ke kali akasabo ku mutima ine sabo ku mutima likakyali kasajja n'effumu anyway tweyongereyo Nuupu
ye ngane sibe kuno DA Democratic kangambe Mau Mau yavuddeyo nakola statements nza mu Uganda ngagamba wadde omwezi gumu enkolagana ye ne government bagisalewo oba yeyongera maaso oba nedda ate era n'amala n'agamba bagenda kwesimbawo okuva ku kifo ekisooka ekya president paka ku musunzi wa Bowaholo oba omukuumi waayo Mau alliance yeno gye yakola n'NRM is DP still savable oba it is done and dusted? Olaba Nalongo aba afuluma ekisenge mbeerera tokiyingira okitegeera kakati Mau yayingira mu bufumbo. That was a marriage of convenience for personal gains because wotula n'ogamba tukola assessment what has Mau honesty fair and square kikyatufuniddeyo kuba yali agenda yabinyonnyola nnyo n'anyiga n'okunyiga mbu it is high time change the strategy bichi yayogera ebintu yayogera oluzungu kakati essaawa zino tuli ku closure Mau atuwe ku report bichi byafunyeyo okuleka yo okufuna obwa minister nesirando funo we mu peace staff. You get my point. So apart from personal gains as if DP cadres they have not gained. So the all have been saying it yakwata ekibina na chifumbiza ngati tebamukiriza. It has come to pass. Chiba mulimu ebintu nga tulina kugumingiriza time will tell it all. Mau he has hoodwinked people for so long. No one needs to hear him tell us ntimba wadde omwezi gumu. No one sent him into these negotiations. Wabera ola oyingira negotiation it's a give and take. Mau yawaayo ki NRM okumuwa obwa minister. Okitegera Mau has destroyed DP to the core wagitadde wansi. Kati bino byazze this baby crying byazzeemu mbu simanyi mba wadde omwezi gumu. He needs not to tell us. Let him divorce. Ayingira kuba nzenze ayitamu that as a marriage. Now the marriage weddewo. He can file for divorce. We move on. Oshegera. But then again kiddemu banna DP. Okugamba nti what are the criteria nga tulonda omuntu agenda tukulembera. There are people nze nkugambye abantu bali mu bina by'obufuzi nga kibakolera nnyo NRM wesigalawo because only then do they safeguard their positions. Kati we need to take go microscopes ne tugamba wait a minute ona tutwala we watuufu. Oshegera kati Mau has led DP yonna n'agitwala n'agitera wali mu 7 n'agikubye ekisenge ebyama byonna secrets dealings za DP zonna yazikola ki yazabya dda kakati okoma ngo gamba nze nendagano njiwadde omwezi gumu wagiyingira nani? Who are you rating? Because people have been vocal saying we are not part and parcel of that. Wait a minute, don't smear this. It is wrong, it was wrong, it has always been wrong. Kati. So tosobola kuva n'ogamba omanyi nze nina family yaffe ngazi nali perekeddeko omuntu ng'agenda okusembera naye omufaza yamubuuza sitaani omwegaana n'ebikolwa bye byonna na buli kimu kye kyonna atakkiriza tabatizibwa bw'oteegaana bikolwa bya sitaani tebakola ki kaakati gwe wakkiriza era bakuwe buli t-shirt y'NRM na kadi otandikiraawo tosumbuwa abantu banaye temukooya abantu kale katugambe nti kuba naye ndowooza kaaso katugambe nti yali mutuufu nti abalala bonna abavuganyiza eno balemeddwa yadvaayo lumu n'atugamba ekyamututteyo kukola transition si bye yagamba President Museveni abyegaana kati results ze yatusuubiza like ze yatusuubiza bwe tukola ku scale eya 1 to 10 Mau nga obuzizza wagendayo ng'otulina by'otusuubiza by'ogenda okukola bw'avayo n'agamba akalulu tekasobola kukyusa ate tugenda kwesimbawo tusobola okumugamba ku 10 ozizzaako mmeka otuwanguliddeyo ki mu time eno tulyoke tulawe kuba omwezi ogumu ogwo ndowooza agenda kwebuuza endagaano yaffe yalimu kino ne kino ku 10 goyinza olaba Mau kyayinza okuddiza Abannayuganda n'agamba bannaaye mwe mwali eno muwakanya Museveni ne babakubatiya gaasi dejjaati nze nateesa naye era nabaleeterayo kino kisobola okulabwako
omanyi nze ndi mukazi muganda nero mukazi wo wagenda nga temulina kyakulya n'afunako ewa Isa engeri gye bakkanyaamu badde olya emmere tosobola kulya oba ozimbye omutima. You get my point. Kakati ono avudde mu bwenzi bwe nadda nga akwataganye n'ekipaketi nze sikikebera. Tokikebera. Toyagala kumanya kiri. Sagala kumanya birimu. Okigera kati Mau ne gurupu ye nga we bayingira mu kintu kyabwe bakimalirize. Tebetaaga kwebuuza. Tebetaaga na tuwa ripoti. Fete tuli mwebyo tetubirinamu. Tewali amusabye kintu kyonna. Tewali alya bintu bye amale yebake. Yagala kwebuuza kuba DP. Yebuuze ne kuba NRM nti bakyayagala okukolagana naye ku grounds ko yagendera. Kati abanga mukazi ng'alimu amagulu. Nagamba nja kubuuza Isa natambudde ntya. No. Bulijjo gamba akantu kali kabulamu naye Isa yagambye biri biti. Emboze ebe kyakunyumira. Omanyi mwagala nnyo okutuula ne tulwa ku kintu gwe embozo olabe ekwatagana. Anze mbuuliza abantu tukolera bantu. That is a wastage of our time and talk. We need to enlighten Ugandans and guys, we need to be vigilant. Bana abantu mbatunuliza amaaso abiri obaana. Oshegera. Omanyi nze nga munnamawulire wempulira abalwana oba abayomba okutu kwange kubeerayo wendaba poloting eriko akapande not for sale mbuuza nnyo ani atunda okitegeera mu kukayana buli walaba not for sale wabeerawo atunda nga tebannakola ki tebannakkiriziganya kati mu kukayana kwa Mau kuno ayina ate ke yatuleeteddeyo yagambye yavuddeyo I'll play the video muli but to cut the long story short Mau agamba lumujjukira wa DP ojjukira ekireeso kye yaleeta ekyo-opposition leader okubanga alondebwa gondi alondebwa opposition yonna ekyalumu simanyi na ngeri gye kyafaamu naye agamba lumu yalina ebizibu nga looya oba misango gye oba biki NRM ne mugamba katukutikke kino mbwe ekyo n'akigaana Mau era lumu n'afa n'ekintu ki mu maaso awo ayogera ne ku DA n'agamba Mpuuga akozesebwa kati batugamba goonya weekubulira ekiri mu nnyanja togamba nti ekkovu lyayo si lyeru tulaba Mau abadde eri mu nnyanja atubulira abantu bano kakati bwe tubanga fenna our aim and aspirations is for a betterment of this country Mau Mpuuga bano abantu lwankubadde bakulu naye basiru kale bayinza obutaba basiru in the sense nti omanyi obusiru it's just a period of lack of knowledge on some matter tugambe they lack knowledge on some matter oshegera tokyogera mu Luganda mwana no mbabulireko it is high time we became bold on these people nkubulireko one thing I am certain about my ending might not be good but we shall all have an ending at some point oshegera we are going to call these people out by their names Mau Mpuuga they are cut from the same cloth lumu they are cut from the same cloth kati bagenda kujja nnyo kati oli mulimu ajja okugamba kiringa omuntu nga kunamidde naga nenze sakkunamira bulungi gundi ye yasinga okukunamira kati the explanation ze bazza okutuwa nti ze bannange natwalayo nze DP yokka naye oyo gwe mulaba ali ku contract ya kusanyawo opposition yonna omukunami okitegera agambye nze nakomya ku kisambi naye yabalaga ekugunyu you get my point kakati who wants to indulge in such a conversation mwenna muli bakunami
mwenna mwatusuubula mwenna mwatutunda only that kati waliwo afuna sente nyingi okusinga kweri kati ekibalesi that is why you are bickering but had you been given nti nga muli same footing nga muli ekimu okitegeera kolujjulula emmere egende gwako ate ffe tugiisizza nze bwe mbiraba so kati I cannot in any way all I'm asking for Ugandans babato bavubuka banange n'abaana abato be tuli mu guguluminga abali mu masomero na buli yenna munanchuka guys we tuli siwe tuyina okuba it is only right and fair that we demand for better okitegeera agwo si musango temukirize muntu yano kifuula omusango bana abasajja baliko nga betusinza nga betukulembeza but they have outlived their time olaba ne webera Qur'ani buli nabbi yaberako ekiseero bwa nabbi bwe ne bukoma oshegera when you outlive your season you become a nuisance don't oversat your importance chovola batulina ne retirement age buli kintu kiriko expired date yakyo bano bali expired bongo avunze kati mwe mubesibyeko bawa importance mubesibyeko nti bibalina okuleta change. Can't we see better? Bana abantu bemwesibyeko for the years they've been around tebafunye nabasika. Bayinza okugamba mugamba mubesibyeko babano bali expired. Ku shelf ya life yabwe mu politics. Naye waliwo abakyaliko nga bakyali ku mulamwa. Njagala nkirete wolaba namboze wolaba abalala abaluddewo. Sagala sigezaako kugamba nti abaluddewo bakoze ensobi naye nga wolaba mupiira nti Rooney yasamba ne Ronaldo Rooney n'aritayalinga kati munene muzibu takyasobola kutambula abasami Naziri Ronaldo akyasamba era wagamba nti agala genda mu tiimu yo alina ku level kwakubira so saagala muddeyo mugambe mugamba bano baluddewo ne bali baluddewo nedda buli muntu aliko shelf life ng'obulamu bwaffe we all can't die at the same age okitegeera buli omu alina emyaka gye bwabeera nga avaako waliwo awangaala waliwo afanga muto waliwo afiira mu lubuto so politics opposition nga bagamba bali baluddeko nti baveewo bali expired mujja tugamba waliwo abaluddeko kubanga ffenna tetufiira ku myaka gyegimu si bwe kiri anyway katugende ku Women's Day waliwo omukyalo ono atulira mu 7 bintu bikyukemukko omukyalo nasoose nange ne mukubira mu bugalo nga gwe paka we yakoze kana akatambi naye ng'omukyalo no mulebeesi omukyalo ono tusooka twogere ku paati eri yasoose okwatulira Museveni it takes a bold move sebo okuwa akazindaalo nga President Museveni ali ku mukolo it just doesn't happen kiba kiteeketeeke nti tuli kuwa akazindaalo era ojja kwogera gojja okutwogerera I'm sure no one knew what she was going to say obitegeera ebyo ebintu okubeera nga yastandinga n'avaayo n'ayogera naye ate era mu kumala n'agamba simanyi taata oba tebanzite kiraga picture ki one, I want to first congratulate that woman for the boldness she executed. So many people bali in captivity. Okitegeera abantu abamu babatizibwa ekintu kati nga tamanyi wakiviiramu omukazi oyo kirisigala ku lutambi kizahiro muzira okuyimirira mu maaso ga Fountain of Honor n'obaako by'omugamba nga by'omugamba amazima ddala yagwadde akazindaalo biri contradictinga n'entegeera ye n'omala n'owalaatinga Fountain of Honor n'okunzita bakisobokera ddala
kiraga ki yalaze ensi nti no one is safe nti mu Uganda okwogera amazima kakola ki kutisa kifaananze muwadde obugalo yalaze ensi nti makyazi ndi wano nekiyinza okuba nga lwe musembyeyo okundaba yalaze ensi nti bye mwaloketinga oba ssente tezituuka be muzikwata batula ne bakola embalirira ne baziwa abaana baabwe n'abantu baabwe okitegeera yalaze nti kimwe kye muyita service delivery you are gifting out to specific people and individuals twabadde tukyali awo IGG n'afulumya ripooti ku ngeri y'emirimu gye gigabwamu nga kiri IGG namulayo ku TV nga ganange ebizimbe byonna ebiri e Kampala byabannabyabufuzi ba public servants nga ekyo kijjuliriza statement y'ono omukazi era kyeyayogedde sente bazeegabira ojjukira wano bagaba sente za covid remember what happened we bakuba essimu nabbanja nakuba ey'engulu the next story was gwe bakubira oba tayali neeyo sente zagenda ku masimu g'abantu still probe ekyaliwo nti kakati we babaayo abantu abatunuulira ensonga in depth nga bali mu NRM it's high time bakyukemu manyi we webaka weekyusa kakati it's high time they sat down ne bagamba let's go back on the drawing board what is happening. One, enguze esusse. Two, abantu bamwansi tebatukibwako service zibulirawa. You get my point? Because much as we are trying our level best to choose a government, you know, yekyaliko. Kakati tulina jiwako ne kumagezi how to better. Nti mutuyambe ko bannange fe muteeke eddagala mu malwaliro. Mutusange nga tuli balamu. Nga mutusange nga tuli balamu. Mutukube bukubi masasi. You get my point? Kakati nzoyo mukazi munnange namwagadde, she enlightened the country. Era kati wenjogera ne bukera ne bagana namutebi yafudde bitategerekeka wano woyogera ofa tojja kufa buli mumwa sasi. You got my point? Kati yechi yavuddeyo n'agamba boldly n'akigamba asembayo. Kakati no buvunaanyizibwa President Museveni okakasa nti omukazi oyo akuumibwa. Kuba singa golanga tutudde wano ne bagamba omukazi oyo mufu gunyuma. Kuba yagamba in charge asembayo nti munnaye gunyuma. Okitegeera kakati Fountain of Honor has to take interest. Who silences people nga bangambye. Kubanga waliwo information dispensation nti waliwo information nga bagisengejja netatuka ku president kati ono yamufunye live. Namwe kati kankwasa mpulire. Kyemanye yamuwadde akazindalo paka kati banne bakyamunenya. Kuba president sinti president munaye ne wagaba ekirabo ng'akiwadde omukadde. Tabanga awadde mukadde ali random. Abanga mukadde naye nga mutegeke. Oba kitegeke. Oshegera. Kakati ono yagenze baza. Namuwa. But honestly speaking, there is need to worry for her life. Ba mafia bayinza omunyiga. Naye nze we nalabika n'akavidiyo ak'okubiri. Ng'alaga nti aludde nnyo nga anoonya. Okoowaddi n'ogamba bannaye okusinda bambonyabonyeza nze nkooye kino nkimaze. Nero osobola okunoonya obwenkanya mu ggwanga muno. Engatto neekutuka n'ekisinziro ne kiyulika. Abantu abamu ekibiina kyonna eky'ebyobufuzi we kiba kitandika kiba ne vision oba n'ebiruubiri objectives nga zifaanagana n'ez'abantu. Naye bagenda balwawo it is watered down. Batuka ne bava ku mulamwa kikati nga olaba nti NRM ebisinga yabivaako eri ku kintu eki tusigale mu buki mu buyinza. Omukyalo ono she's a die hard of NRM. Agirabye mu bbanga be bana abakazi bosanga ku byalo bamaama baffe atambula akuyegera be balonda akalukero siwanu we bakola biki oshegera naye ng'agamba byonna tubikola naye abantu nga tebakyuka. Bannange ne ntuuka n'okkuba enduulu nkyayiddwa lwammwe mu abaatugamba ebintu ebifu. Kuba ye kati NRM agikiririzaamu nga Bayibuli. Takyuka.
You get my point? Kakati kana katambyako okubiri gwe kwolaba agezaako okunnyonnyola how far she has given. Must my love, the price of my love beat death? Agezaako balaga nti bannange tuli mu by-election muleesa abajja ati bamenye abantu amagulu. Bino temwabiŋŋamba. Okay. So it is a genuine outcry. Era abantu abali mu NRM abatuukibwako. I think they need to take caution. Nebaga no, this point came out valid, this one came out valid, this is how we work upon it. Okay. Ku outcries ezo, edikezo wamulabye ku stage. Nga asukuma wesefu sio wa security whatever. Mbo yamugambye byoyimba tebinyuma twala yimba luyimba rwagwanga tugende maso. Awe wavudde obuzibu. Na yayizo okutuka ku outcry ngeyo mu kyalo ono. Kati SFC yakoze ensobi. Nze nabyo ka video akalalo manyi kati sikyagala kuzaabuza abantu. Naye ka video akalalo atenga President Museveni ye mwennyini ayita Eddie Kenzo nga teyagenze dda. Era kasaculatinga. Kitegeeza Eddie Kenzo teyeeyise. Eddie Kenzo was there to do his job. Yabadde azze ngera asasuddwa nga alina okuyigera akalulu. Kakati just wabeerawo stage management nga yenkyamu. And Eddie Kenzo was right. Okumusindika. Oshegera, how did I come on stage? Who are you to determine abantu bagenda okuwuliriza? Is this your rare? Kiringa omuntu ng'asimbye layini y'emmere ku lumbe n'amugamba nze tompa lusingo lumpisa bubi. Oli n'akugamba sebo olusingo lizo kuyisiza ddala nakalaba kamimu ako. Oli n'akubuuza lwaki oyombera emmere gwe mufu. Oshegera n'omufu yagireka. Kakati Eddie Kenzo yabadde alina okuteeka bwembeera nti guy nze ndi president advisor mulamba oshegera sazze wano okola kirala kyonna nina okuba ku ki. Mbu yabadde avudde ku kuyimba nga atandise okulabisa mbu bakada bawano mu kitundu omanye NRM ng'enejja waliwo abajja from above they take over the budget. Mbu yagenze okutandika okuyisaamu ebigambo webityo. Bagamba oyo mumugyeko microphone omukazi yakatumaliriza. Kati ate nono atutandike. Mbu obuzibu bulabika bwavudde awo. Naye nga kyabadde kikyamu. Anyway, kati katumalirize show council okutodduke. Genda okolera eggwanga. The first African lady to have a son in Niro. Omulabye. Go wali ofonye ko son in Niro. Ntolina na go wali ofonye mu son in Niro. Ate tonna tulagayo na wali mu kamera. Lavu ya Gloria. Abantu bali puzzled ani mukyala mama Gloria. Kuba mama amanyi omuko amwandezi haga nembwa ye wake mumanyi. Tunyonyoleko ku Gloria yawo sagadde kutwalayo nyengeri gyoli kanso naye. Ekituufu kiri bwe kiti. Waliwo kibayita essanyu ly'ekizadde. Sigenda ddinyonnyola kuba sinnaba kufuuka muzadde kutuuka kusalya maama wa Baby Gloria. But this is a woman gwe tulabye ng'anakyalinga omwana mu kuyimba amuwerekera buli wamu. Ayina abaana bawala bokka. Yasaba Katonda nti mpa omwana omulenzi. Okitegeera atuuse omwana wasomye. She has transformed from Baby Gloria ayimba WBS yafe. She has transformed. Simanyi yayimba Yesu ayagala abaana abato. Okitegeera tuvudde ku ebyo alabye omwana we nga ali mu kwevolvinga. Impaka Baby Gloria olwalera agambye nti I have a fiancé. It is humbling. Gloria akulidde mu maaso gaffe. Oshegera badanga by'okusaga naye omwana akulidde mu TV zaffe. Oshegera kakati maama essanyu lyayina alinga akimezezza ku musana. Agamba okitegeera kinayagaliza embazzi. And then Baby Gloria makes a good choice. Alonda omuvubuka omulungi. Afaanana taata. Omwana asobola omanyi mulimu omuntu nga talagika. Abaana sebo bagambye muyalonze mutabani wa Lubakyoya. Kati nze gamba bulireko. Nze nina mukwano gwange yaŋŋamba the reason why short men argue so much it is because they don't see the point. Nti height yabwe ebeera limited ntalaba point waggulu. Kakati the guy is a hunk. Muwanvu, mulungi, akolako byakola. Okitegeera balabawo future. Akola ki?
mirimu akola mingi akola mu town ekikulu mukozi nangira ngambi asira mu town okitegeera now mami Gloria however she's going overboard banange mbabulireko yonna kibuuka banange ozi yayimba luyimba lumu oba yayimba luyimba ki jeziriyo mukyaki baba kuba ettendo zijja ekituufu mu buwangwa n'ennono baako wookoma olaba ne bwe bamunzikiriza waliwo kuwa olutali wootatuuka ng'omukulembeze omufaaza yakola ki yatuukawo okitegeera eddiini zonna eddiini buwangwa na nnono eddiini ebaako byekukugira nga tetubikola nga ogamba abalokole tebakola kino ako ka buwangwa ng'abasiraamu tugamba tetukola kiri n'ekyo kya buwangwa okitegeera mu ddiini y'obuki y'obulokole oba ddiini y'obuki y'obuyisiraamu maama nakibuuka tuli bakyala baganda eddiini efugibwa obuwangwa ffe bw'abaganda nga tonnaba kuba mulokole osooka kuba muganda mbadde musaba nga maama yerekeremuuko yesu osobola okuba omusanyufu naye tuziza aleme tulaga nti ate ye byonna ebyo yabimanye ti excitement is too much nti she's not going to recognize n'obuwangwa singa abadde afumbiddwa mulangira mu Buganda because nabumwe bali abali singo era ekyo ekibuuzo bakibuuzizza kyekyamulese nanga what type of job do you do? I do editing, I do TikTok editing, I do Instagram. Moral decency waliwo ebintu nga your decency comes first. Bino bagenda kufumbiriganwa. We don't know how that journey will look like. Singa bukeera ku macho omwana oyo Jonas nakirangira Baby Gloria 10 years down the road nga balina n'abaana nakutaasa wali odibidde ku lujja era sanyu lye naleta ewanyoko waliraba era abantu bagamba Baby Gloria nga ogambye tukuze tumulaba like akuze tumulaba did it call this for this excitement eno jogamba going over bed ntino Baby Gloria ali mu myaka gy'aba bina baby abadde aludde wo like kyamagero Mami ateke ebigere. She's excited, we give it to her. She has raised a very beautiful young girl, takutaye bubi and everything. But mami sake ebigere. Dake ebigere. Then in relationship y'omwana, if you can, jisikako jijeko mawulire katono, waliwo ebintu nga family. Bye musobola okwasaganya. N'ekino ekintu gye kinaggwera, omanyi olaba okufumbirwa kirala. N'egyo ofumbiddwa kuwa ekitiibwa kirala. Ekyo kisobola okukakanya Gloria mu bufumbo gyali. Omusajja nalabika ng'eyamutaasa nakujja ku muguwa Gloria wali odibye. Omanyi omuntu asala mulimu abakyuzinga lwategeera. Ate omuntu lwanakuvuma tomanya kyaleeta. Kakati ebyo byonna mami simanyi oba ali redde nabyo because people change, people evolve over time. Kati mami obuwangwa n'ennono tewandi buvuddeko kutuuka kwa haginga muvubuka kwanze namulabe ku movie ku press conference nga amwadde hage byaddala okulaga nti ifebyo tebitulya n'obukote bukwata Yesu yabinazaawo byonna no Yesu talina bye yanazaawo mu buwangwa n'ennono yanaza bya ddiini yanaza bya ddiini and now respect you the way you have been carrying yourself. Don't bring questions around you. You are happy but don't become overexcited. Anyway, wetubadde ne Council Sumaya olunaku olwaleero tujja kuddamu tulabe embeera bw'ebeera. Council Nalukoola must be declared a winner. That is my last statement. Ekyo kiriko nakugamba nti kole prediction bino si bya predicting. He is the winner. If he is not declared. He is the winner. He will be declared. He will be declared. Kale, we out.